Amasasi Ttiyaggaasi n'engumi bibutikidde okulonda kw'abavubuka ku mutendera gw'emiruka era gye bigweredde nga waliwo abakwatiddwa. Ekawala ku kanisa y'omutukuvu Peetero abadde vampitewo yennyini nga abawagizi ba NRM n'aba National Unity Platform bo beefuka ne poliisi. Abanupu balumiriza nti olukalala lw'abalonzi olubadde luleeteddwa terubadde lutuufu nga n'okulonda kw'abavubuka okw'omutendera gw'ebyalo waliwo ebyalo ebitalonda nga Kawala 1 kyokka kibeewunyisizza abeeno okujja n'akakiiko k'abavubuka akajjudde. Ekyamazima twalonda akalulu ka zooni 1 Kawala, akalulu ako kaayiika ne batugamba tugenda kuddamu olunaku olwokubiri ne bagaana okulonda ne Kawala 3 n'akalulu ne kayiika ne tuddamu olunaku olwokubiri ko ne kati ne kalondebwa era ne tukakasibwa abayisemu ne bayitamu naye Kawala 1 neewuunyiza okulaba essaawa eno nga balangirira abantu 9 mbu bonna bayiseemu. Bw'obeera ng'ogambye mbuno omwana alondese alina maana ajja ne yeesimbawo eno gavumenti kimbutuufu naye banaye mwegendereze ate kano akayo tekagenda kuggwa leero. Muri gye gye bayita talina kubeera mu white wash ne tulabyamu zi white wash nyingi nnyo era electoral commission ekwatagana ku lubageni. Wait, come on, just you started it. Go now. Finish it, eh? I said go when you started in the class. You finish it. Be there now. Mu kusooka abavubuka basoose kwemulugunya ku banna NRM abadde bayingidde awalonderwa nga tebalina nnangamuntu era akulira okulonda e Kawala poliisi ye mutaasizza ku bavubuka abo abadde baagala okumugajjambula. Obwedde omuzannyo gwajjanga okwekula wakati wa poliisi n'abalonzi gwe gutambula kyokka poliisi enyize lumu amasasi ne geesooza ne Ttiyaggaasi okunyoka ng'emmundu ebadde eggwamu amasasi ng'abakulu bawangamu amalala gye bigweredde ng'okulonda kwetabiddwamu ba NRM bokka wakati mu kutolotooma okuva mu ba National Unity Platform era NRM neerangirirwa ku buwanguzi. Esente y'ensibuko y'ekibi. Embeera eno teyawukana nnyo n'ebadde ku ssomero lya Kailosi mu zooni ya Katongole mu muluka gw'e Bukasa. Abavubuka ba NRM bwe batandise okulwanagana ne poliisi mu kitundu ekyo ebadde ekulembeddwamu DPC w'e Kabalagala David Kamujira. Okulwanagana kuno okuvudde ku muvubuka Akilamu Kawoya ayuzizza empapula okubadde bivudde mu kulonda ekijja abavubuka ba NRM abadde bawanguddwa mu kalulu kano mu mbeera ekidiridde ebadde ngumi yennyini. Bino betwoleddeko kabizibwe. Akuliddemu poliisi asanze akaseera akazibu okukakanya abasirikale abadde bavudde mu mbeera nga babadde baagala kuba amasasi mu bantu. Abavubuka bategeezezza nga bwe bakoye ebyobufuzi bya NRM nga y'ensonga lwaki basazeewo okuwagira ze ku bwa Namunigina nga Faluku Ntambi yava mu NRM n'ajja nga talina kibiina ategeezezza nti olw'emivuyo egiri mu kibiina kino kye kyamuwaliriza okwesimbawo ku bwa Namunigina. Akulemala bidiro lofe botainako luganda ogenda tukolera ki ffe ng'abavubuka yesede nozigwa mu motoka z'abavubuka ali mutoze atwesonyiwe abakwese babagalidde mu mayumba abaana baffe abamu tebaliiwo n'eddembe lironda omuntu yenayena gwenjagala kati siina gwe ngenda kulonda nga nteekako pressure nga tesimwagala. Abamu baagaana otukubirako stampu ne tukkiriza ne tubaleka ne tujja independent. Abamu ne basala baagaana okola ne bagenda mu people power nga te NRM. So n'olwekyo eno tolowooza mu tulwana nga saawa zino NRM yokka yeerwanisa ngayo NRM. Ssentebe w'omuluka gw'e Bukasa ate nga munnakibiina kya NRM Yasini Omar
alumiriza abakulira ebyokulonda mu ggombolola y'e Makindi okukulemberamu okutabula okulonda kuno. Poliisi yayiye akalulu kano kati President Museveni gwokulira poliisi ya Uganda kubanga gwokulira Armed Forces tukusaba so kutereze poliisi y'e Kabalagala. Embeera bwetyo ebadde mu bitundu eby'e Bukasa gattako ne wano mu bitundu eby'e